Yes, ne kano nako kafulumye ku Telegram account yaffe eno ya butundu eno seri agyetaaga asobola okusubscribinga wano ku Jinja Media TV n'agenda mu description n'akebera link eriyo eya Telegram oba n'akozesa namba eyo esembyayo 51 oba n'agenda mu Telegram n'atupingamu ekigambo ekigamba Jinja Media TV. Then movie zo mu Jinja Media TV za kusasulira ku Telegram kyolina okukola kwe kubeera ndata ku simu yo kwosa n'omuliro. Kano bakayita daki oba ki oba ekisumuluzo ekiwubulabe. Kubukwatira ku kisumuluzo toddamu kuba mulamu. Buli akwata ekisumuluzo yamanya ensengeri gye. Ekisumuluzo bagamba ekiggulira okubonaabona. Lwaki bagamba bwe batyo? Genda olabe ka movie kano togenda kwejjusa. Eno hola but ya butundu. Mwalo balongo tano naye yino movie. Bakayita the skeleton key oba ekisumuluzo ekiggula empuku za skeleton. So kyolina okukola kwe kusubscribinga wano ku Jinja Media TV no likinga no commentinga wano ku Jinja Media TV. Naye nga mwebale kwekumirako mwebale kwekumira ku Jinja Media TV. Ayagala movies genda mu link genda mu description okebera link eriyo oba kozesa namba eyo esembya 51 oba ogenda okozese link eriyo mu description egenda kutuusaako movies zino zonna. Movies za kusasulira wabula za free. Kyolina okukola kwe kujoininga then ya subscribinga yakola kyamaanyi nawe alikinga commentinga sharinga gwasinga gyemukoma commentinga gyetukoma but akaagala genda mu description okebera link eriyo oba okwesa namba eyo esembya 51 oba ugende mu ku Telegram otipinga mu Jinja Media TV kagenda kubanka kutuusaako subscribe for more.